Singo kuntwala ennyo bakazi bawala ndowooza nti ndifunayo asinga ono kyekyasinganga okuntwala ennyo. Nejjusa nnyo kubanga ssente zange nnyingi zagendanga mu byokulya n'okunywa nga ndiisa abantu abo. Obeere mukazi wange kulaganya kukunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde obulamu bwange. Kufuna gwe erinnya ly'amalo kufuna gwe kalule obeere baze kulaganya okukunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu yakwagala yakussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Twegayirire Ayi Katonda nyini kigambo ekitukuza byonna, tukwegayiridde empeta zino ziwa omukisa abagenda okuzeeyamba nga tuko butagatuula ennaku zonna, ate tusobole nga tukozesa ennaku zonna n'okukola byeyagala. Nze Evaristo Kalule nkuwa empeta eno otegeere nti nkwagala, nanja kukunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri ery'Omwana ery'Omwoyo Omutuukirivu. Omukyala ogenda kuteekako balo. Nze kuwa empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunywererako okutuusa okufa mu linnya lya Paatiri ery'Omwana ery'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Abawa amaanyi basome eddiini yaabwe emisana n'ekiro nga bagumu. Mukama ategeerezebwe. Abagole obufumbo gwe musingi gw'ekereziya omulamu. Osimba amaka gwe musingi gw'ekereziya omulamu. Osimba amaka. Anti nkugambye nsazeewo nasalawo dda naye nga nnemesebwa olw'ebirowoozo ebitali bimu. Nga ebyensi bye bintwaliriza buli ssaawa ngamba nja kugatta enkya nja kugatta luli, awo emyaka ne gigenda. Ate nga mukyala wange maze naye emyaka 5 kyokka okutuusa akati lwe nasalawo ngamba kamugatte ffenna nga tumaze okutegeera okulabagana empisa n'ensalawo ngenda kuzzaako okwongera okubeera ow'empisa nembe kulowooza nti ntuuse
tugende mu maaso nebye tubadde tukola naye ng'ate tusinzaawoko tukola. Kati akalowoozo kempa nti bagumire ku bakazi baabwe ku bakyala baabwe bwe balina kubanga bakuze nnyo tebasobola kutuuka kukola lino bawaganye bawaguze basobole okutuuka kukola lino nabo mbawa ekirowoozo babeerenga bagumiikiriza abatakoowa abakkakkamu ate abalemerako ku nsonga. Bazadde bange baali bakatuliki ng'ate bagatte kati bo bwe baagira nze ne mbaawukamu naye ndaba nga nze ŋŋenze mu nsiko n'abaana nga bennina tebakyawulira bakulanga bisolo. Kindeetedde okusalawo embeera gye nalimu edda nalaba ng'ekyuse ng'olwo embeera gye nnimu entwala mu katyabaga kwe kwagala okukola ki okudda eri Yezu y'okukola ebibi mu nsi kuvuma kuyisa bantu bubi. Yes, ntowolokose kubanga kati era wendi ndabira ddala nga omutima gwange mulongoofu. Enewe abavubuka naali basabye nga bali mu maka amalungi bagondere nnyo abazadde kubanga abazadde abo be bakatonda baabwe ab'oku nsi. Kati abakuliridde nga nze nabo mbasaba badde eri Omukama. Nkimanyi bulungi nti obufumbo y'emu ku nnono enyweza amaka era amaka y'empagi enyweza kanisa n'eggwanga. Naye nze njagala kunyweza maka kubanga tuli mu ggwanga nga tuli mu ntalo ez'ebbula ly'emirimu ate era n'obwavu obungi. Ku bwavu obungi n'ebbula ly'emirimu tugattako ebbula ly'emmere naddala mu bbaale. Bishopu munzikiriza abagole bano buli omu ŋŋenda muwa enkumbi ng'ewangiddwa ng'akabonero akagenda okuggumiza amaka gammwe. Amaka omutali mmere gabeera mayala kitegeeza tegaala. Amaka agalimu emmere mujja kukuza abaana bammwe nga basanyufu beeyagala ate n'abagenyi mujja twaniriza temujja tugobera bweru kubanga mujja kuba n'ekyokutuliisa. Mikwano okuva ne leero nze nga bwe nkiikirira pulezidenti e Buvuma okuva ne leero wano e Kitimbwa mu nsi yonna mu abakiikirira ani Yesu Kristo. Buli kinajja kagwake ketonye muliwo okulaga abantu ki Katonda kyakola ki kyagamba. Okuva leero olunaku lwaleero buli woolaga lwana okulaba nga abantu bakulaba mwani Yesu. Bw'onaakola bw'otyo tajja kukulekerera era ajja kukusobozesa okuwangula buli ky'onaaba ng'oyagadde. Abagole bataata ne bamaama baffe bannange mwebale ku nyuma ngeri y'emu ekirabo ky'obufumbo kisanyusa nnyo era olunaku lwaleero nsuubira buli akifunye n'abo abanywezezza emyaka 25 nsuubiramu abamanyi kiki ekikola ki ekitegeeza. Wabula mbasaba buli bw'ofukamira saba Katonda nti omugambe nti Katonda ow'eggulu n'ensi ayi taata nkimanyi bulungi nti ekirabo kino ky'onkwasiza oba kyewampa kijjudde ebisoomoozo biki bingi naye nnyweredde ku buvumu bwo n'okusomesako okuva mu Ephesians ekigamba nti omwami yagalanga mukyalawo nga bw'oyagalani mukwano. Sooka kukubiriza kino ekibadde wano olwaleero mu Kitimbwa okujaguza emyaka 25 kintu kikulu nnyo naddala abavubuka okulabira ku kintu nga kino okuba nti omuntu ojja n'ogattibwa ne munno nemukuba ebiragaano okuba nti buli omu yeesiga munne kisonga nkulu nnyo naddala ngaffe mu bakatuliki kintu ekiraga obuvunaanyizibwa mu maka
kintu ekiraga nti omuntu gwe nannyini maka oli mukyalawo. Nolwekyo nkubiriza n'abalala bonna abatandika okuba nti batuukiriza esakalamenti eryo okuba nti balituukiriza bajje bagatibwe ate batuukirize empagi z'Obukatuliki. Enku z'engano 10 namugamba nti kwako ekiwandiiko owandiike 8. Mubwesiibira ku bwammwe bwesiibidde mwetegese obutaswaza bufumbo nga mwagalana buli omu ngassaamu munne ekitiibwa ennaku zonna. ye twetegese. Essaakalamenti lino teriba wannenga yokka libatikka n'omukugu ekiragaano kimu kuba kya kutuusa kufa. Omusajja kwata ku mikono gya mukyalawo ekikuddeko ekitangaala katonda ddala nkama katonda ddala ezaalibwa wa mukama waffe Yesu Kristo bwe yazaala obuto abaweereza abo bano mu mazzi ne mwoyo omutuukirivu omukubagiza, mwoyo w'okuwulirirwa n'ow'amaanyi, mwoyo w'okumanya n'ow'obujjukizi bw'eddiini, bajjuze mwoyo w'okutya Omukama. Tukikusaba